Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the forementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away. Have you read a book that makes you want to shout the title from a rooftop? If you haven't, then here is that book. The Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government by retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. Renowned Kenyan jurist and panelist Professor P.L. Olumumba and many other amazing speakers will grace the event. Do not miss the book launch on March 26, 2021, 2 p.m. at Golf Club. The ticket comes with a book. All this at just 200,000 shillings. Call 0702 9000 76 or 0783 04 7785 to get the book or follow up on the launch. This event is organized by Alternative Digital in partnership with retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103 5201 607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 04 7785. Alternative Digital, real issues, real talk. Have you read a book that makes you want to shout the title from a rooftop? If you haven't, then here is that book. The Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government by retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. Renowned Kenyan jurist and panelist Professor P.L. Olumumba and many other amazing speakers will grace the event. Do not miss the book launch on March 26, 2021, 2 p.m. at Golf Club. The ticket comes with a book. All this at just 200,000 shillings. Call 0702 9000 76 or 0783 04 7785 to get the book or follow up on the launch. This event is organized by Alternative Digital in partnership with retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the forementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away. omusango gw'omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yawithdrawing okuva mu kooti ensulumu ng'agamba nti kooti yakizudde kitegera kubanga emuwa obwenkanya leero tugenda kuba tuyogerako olunaku luno olwaleero naye nga nkubuliriza nti tegeeza omulala n'omulala naye ategeeza omulala n'omulala ategeeza omulala nti levoltage etandise kanakadde kamwe abalabi baffe abalungi ababeera kulika buli lunaku olw'emmandi n'olunaku olwokutaano tukulomulimu gw'amaanyi era mwebale nnyo mwebale temujjanga okwo atutambuze ensonga eno tubeere nga tuyiga ebintu ebyenjawulo because wano voltage tutunulira ebintu bingi nyo tutunulira eddembe ly'obuntu tutunulira ebigenda maaso mu ggwanga tutunulira byonna byonna socio economic byonna tubitunulira advocacy byonna tubitunulira mu programu eno era nga akansubire nti ofunamu ekyokuyiga munnange eno tetuli ku tv eza bulijjo naye nga tuli ku facebook era ku facebook page yo search engine tekamu the alternative uganda osobola okubeera nga page yaffe ogifuna bulungi nnyo ate era okilayikinge bwomala okulikinga atufollowing ate era onyige n'akadaako aga notifications nti buli bwe tubeera live omanya omugeni gwe tuba tulina mu studios nansonga ki zetubeera tugerako because buli lunaku lubeera lunaku lwakuyiga buli lunaku lubeera lunaku lwakuyiga tuba n'ekyokuyiga ekyenjawulo ate ekyenjawulo ekiri ku show eno nti bavubuka be babeera mu studios tubeera n'abavubuka era nga boogera eri abavubuka mu ggwanga yonna oba ne mu nsi yonna okutwaliza awamu so kubanga olina ekibuuzo ekyenjawulo osobola ogera mu comment section noteekamu ekibuuzo kyo kyoyagala okubuuza oba kyoyagala okuwabula kyonna kyonna osobola ogera mu comment section nobeera nga okiteekamu ate gwe atasobodde kubeera nga oyita ku mukutu tosobodde kubeera nga otekayo comment yo enamba y'essimu kwokuwa eya studio 0789 017145 enamba eri 0789 017145 enamba neeno okkirizibwa okukuba mu ssaawa ey'okubiri si mu ssaawa esooka wabula mu ssaawa ey'okubiri mbaaniriza era nga kantwalira omukisa guno okujjukiza bannaffe mwena mwena wala n'eganda mwena mwena
okutwaliza awamu nti Professor Siteranga Dr. George Kanihanga agenda kubanga lukigagatabo ennaku z'omwezi zigenda kubeera 46 omwezi gugenda kubeera gwa kusatu omwaka 2021 tiketi zisigaddewo ntono nnyo so olwo obubanga oyagala okufuna tiketi yo enamba eri 07029076 enamba kusobola okubeera nguyita okulaba nga ofuna tiketi yo ate oleme okubeera ng'osubwa enamba eri 07029076 oba 0783 047785 0783047785 ate osobola okubeera nga naawe wangulira tiketi oleme kubeera nga osubwa omukolo ogwo oluwandizi bw'eddembe lyobuntu otulugunyizibwa okijjanizibwa obanga okubirwa amasimu agakutiisatiisa mu mirimu ebirala nigera okujjukiza nti bannaffe aba National Coalition for Human Rights Defenders Uganda bwe balina okubeera nga ate bakuyamba obanga oli eyo nga tomanyi oba bw'oyinza kujjukira munnange ekitongole kyekiza okuba nga kiyamba mu Uganda gwe olina omulangirizi w'eddembe ly'obuntu okutiisibwatiisibwa otulugunyizibwa bwe bali nnyo okubeera nga bakuyamba osobola bafuna ku ssimu yaabwe tali yakusasulira enamba y'essimu eri 0800100250 enamba eri 0800100250 enamba etali yakusasulira kwosobola okubeera nga oyita ate nga obafuna bulungi nnyo oba si kyo batuuke ku offices zaabwe ziri located in Tinda Simwater Road mu Kampala Uganda tosobola okubeera nga ofuna services bulungi nnyo nnyini ddala saawa zino abagenyi baffe be tulina mu studios kaba tweyanjulire batubuuzeeko n'oluvannyuma tugende mu maaso kanakadde kakulaga nti show etandise mu butongole mwami mayanja abatulaba era abatugoberera ku voltage mbalamusiza nnyo nembebaza emirimu njagala leero mu ngeri y'ekisinjawulo nzize ku bannayuganda abali ewa Uganda era nnyo bagiregerera naye olwaleero simanyi lwaki balowoozaako nnyo njagala obalamusa mwebala emirimu gye mukola manyi nti mukola kinene nnyo ku bintu nga bwe bitambula mu Uganda asente ako ke bakola ate wano wekadda kakola ebintu ebyensonga bingi nnyo ate abafaayo okugoberera ebigenda maaso mu Uganda abali weru wa Uganda balamusamu ak'enjawulo nze Mayanja Robert shadow cancer nakawatu basebe ne banyabo nesimye nnyo okukyazibwa na Tech Voltage neneebaza ne management okutuwa platform ani omwami Kato naye kabuuze ku balabi baffe obundi bw'okulabika ku kyo eno kabuuze ku batulaba webale nnyo okumpa akatisaka era n'okunkyaza ku the voltage nano masanyalaze era ntwala omukisa guno okwaniriza mwenna abatulawo buli omu gyali kyokola kyamaanyi tuteekako datawo n'obuddewo ne battery n'essimu yo oba kompyuta yo n'otulaba kyemukola kyamaanyi ate temujanga okwo mwongere tulaba ekirala tandise okusinkana mwami Robert program emu mannya nze Tumusiime Kato nemunamateeka era kyasoma neyanziza okunkyaza of course weekend ebaddemu ebintu bingi kisinziira ambo ki gyoyagala ogitegeeramu gyensobola okikunyonyola obulungi bwebadde kubanga nze weekend yantambulidde bulungi of course ebaddemu ebadde bingi awamu nga bituze emabega awalala nga bituzaamu amaanyi afe abalaba nti enewe wetuli si wewasinga naye wetwandigenza awo emabegako wandibadde wabi nnyo okusinga newe tuli ffe waffe tugamba nti obeererako wooli obeera nesitaani gyomanyi kusinga Katonda malayika gyotalabanga so mu weekend eno ebize biyitingana byongedde otuwa amaanyi era nebitugula maaso era wetugenda mu maaso awo njagala buli omu alaba era awuliriza bifo nga tetunaba kuddamu kusalako mu bintu byonna nga bwe bigenda mu maaso tusooke kwetegereza tuliwa twaliwa era tugendawa bwe tumala okwetegereza jatuwa ekyenjawulo weekend yange bweteberawadde era nsanyuse nti Katonda kyatukumye ffenna tuli wano tukyasa tweyanziza mwami Kato mwami Mayanja weekend yo ebadde ekutambulidde
ebintu bibadde nga bisatu nze binkoledde weekend. Okusooka ndowooza wiiki gye tukubye amabega cases za abduction empya zikendedde. So ndowooza ekyo ekizibu nakyo bweba weevu erabika ekoze eki eyise. Akuba nti obuzibu bwe nina nti mu Uganda in most cases ebikolwa ebifaanagana ng'ebyo bikyusa appearance n'ebisigala. Naye kizaamu amaanyi kati ogumagumamuko abantu bakendedde era kati drone tumanyidde neza taxi waliwo drone ezikola taxi kubanga statement bagituwa blatant nti bw'olaba drone tandika okolanga gwo n'omanya. So kati drone tusobola zirinya zikola taxi ziri embi ezitalina number plate kuba number plate bwali bukiri bwagwa ezo zo ziringanga kati ezikende ekiraka zigetinga first down. Naye ekinsanyusiza ye mwami gwe bayita Odekalit yaliko guilty president we Makerere yawangudde okugenda mu parliament nga wangula mukyala Beatrice Anywar. Weekend yabadde n'omukolo munene nnyo ekitugumu mu municipality nga yeebaza abalonzi. Nabadde waffe Luzira saagenze ekitugumu naye nabadde musanyufu mutima era nabadde contented lwa kintu kimu. Odekalit omu ku bavubuka nze abankumamu omuliro okuparticipatinga ng'omuvubuka. Ate Odekalit abadde ne program buli lunaku gy'abadde ng'azimba ng'ayogera. Bwe yava ku bagenda president yagamba next destination is legislative assembly. Ate n'atugamba nina confidence parliament erindiridde nze. Sinze nina parliament erindiridde nze. Era yewe omugamba nti abaliyo bakibogwe ng'agamba yes the good people are coming. Gyetuli tujja. So neetegese okulaba Odekalit ku floor yaki. Of course alina byonna nze byennoonya mu legislature. Akola research, alina oratory skills, asobola okupresentinga era bw'oba oyogera nooneka kizibu omuwangula mu debate. So ndi musanyufu nti ekirooto kino kyeyatandika emyaka mingi nnyo emabega n'afunamu setback naye n'atakivaako finally kyapayings off. To me that was the climax of my weekend and I am so happy. Njagala congratulating abantu b'ekitivu municipality. Nkakasa mmwe mwabadde ba mukisa mwafunye services. Weewaawo mwami Mayanja abadde akukunda weekend ye nga bwe yatambudde njogera okujjukiza bwe tuli olwaleero tuli ku kafo bakayita kofi ku gaali. Bw'olaba eggaali eno kikulaga nti bwe tuli wano wennyininyini we tusinzira okuba nti tukuweereza mutereeku ishu yaffe eno eyajeeyo. Akafo kano nno abafumba caayi omuwoomu ate era omulungi bosobodde ofunira ku bbeeyi ensamusamu ate etali yabagunyu naye nga kacaayi kofunye kalungi. Bakola ka kofi ak'enjawulo bakola ka espresso cappuccino kapelate bonna bakukolera bulungi gy'olobera nga naawe ofuna kacaayi akawoomu ate era nga kasufu. Naffe nno bwe tusinzira okuba nga tukuweereza. So bw'obanga gagala okumanya we kali off Gaba Road waliwo erikkirira Wonderworld alikubo byokwata ate era nosobola okubeera nga otekawo bulungi okalidanga supermarket bagiyita Village Mart. So awo wennyininyini bwe tusinzira okuba nga nammwe mutulaba bulungi nyini ddala. Atugenda tandikirawo era nga tugenda tandikira ku musango gw'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yajeeyo mu kooti ensulumu. Awo wennyininyini ensonga gye tugenda okutunuulira olunaku luno olwaleero tugenda kutunuulira omusango tulenge gye tulina munnamateeka agenda kuba atuwabulamu mu nsonga emu oba endala oba nga tugayidinga ku nsonga eyo ey'okuba nti mwami Robert Kyagulanyi yajeeyo omusango mu kooti. Njagala kuwulira okuva ewa mwami Mayanja y'ensonga eyo agyongerako ki? Nate manyi nti gyasooka na council because nze nga Mayanja nsose naawe nze nga Mayanja one sifunangako appetite esoma ku prayed bagita prayed ku complaint ya mwami Kyagulanyi olw'ensonga nti petition ye yajja yazimbibwa ku musingi omunafu nga tetunagenda mu kampu. Kyagulanyi yatuuza press conference wakwaliko ne gye n'omuntu ne mwami Besigye agamba nze akalulu lugenda kunsumbuwamu kubanga bapoligejenti bange bonna babakwata. Ye kenyininyini ya preemptinga
option ya kooti kubanga mu kooti ogenda na evidence ate climax ya evidence ze report z'aba polling agents. So bwaga nti teyadeploying aba polling agents nali simanyi kikyakimu mu kooti, most especially nga filinga elections petition nga filinga mu Supreme Court. Singa yali agenze nga awaabira ebikwatagana ne human rights violation mu kalulu yandibadde abitwala mu High Court, maybe yandibadde alina a case to present. Naye bwe kibanga it is an elections petition, most especially nga challenginga ebyadikiralingibwa mwami byabakama, nze ndowooza yatandika at a very wrong note, ye kenyini nga takakiddwa. Yagamba nti nze ebisinga okwetaagibwa mu musango ogwo byo sijja kuba nabyo yadde nga akantu tetunnakakuba. Naye nze ninamu obuzibu era abamu bantu abandaba bubi, nze Kyagulanyi nkuze mulaba yadda ng'ayimba nze mulaba ate nze omu ku bakonsuma ba music we era amuinterpreting ennyo era bw'abeera Bobi Wine the artist nze nkyasinza okutegeera kyayimba era ndireetinga nnyo ne byayimba, ensonga lwaki simutwalangako serious in politics. So nze nga nze siri surprised omusango yagugyeyo kujjako neebuuza kansose ggona ono yali omu ku balooya abakikirira Besigye 201 206 right, era yafuna repetition okungeri gye yeekondaktingamu mu musango. Y'omu ku bannamateeka bembadde nsinga okuwa ekitiibwa. So Seggona atuula n'atandika petition, nkakasa ti petition eyo abadde ayogera wamu ne ba stakeholders, Honorable Kyagulanyi nga principal complainant, but also Honorable Seggona abadde pattern pesho ku processes za NUP. Ntegereza obutafaanagana na Kyagulanyi, Kyagulanyi Seggona yali wa Democratic Party, ekya Besigye Seggona yali wa Democratic Party, teyali candidate wa FDC, so teyali so involved mu program ne processes za FDC mu kalulu, therefore abeere ng'avaako obujulizi mu musango. Wano yajjanga looya nga friend wa Besigye. Ku luno abadde omu ku banene mu kibiina kya NUP mu nteekateeka za Kato, era nga yeebuuzibwako nga NUP tenagenda mu action okuba waliwo perspective nga kyonna kye bagenda okukola. Kakati ate nga ye flag bearer mwezimu ku constituency era yawangula. Kakati omutwe gwange gufunye obuzibu. Seggona yabadde ku nnyimba za Bobi Wine nakano kaali kawanyi, because I don't expect Seggona okukwata ekkalaamu n'ayokya limu z'empapula n'akola petition later on nga ne kooti tezinnaba kugitunulamu, ye kennyininyini ne client we ne beetema engalike nti omusango tugugyeyo. But also n'engeri gye abadde bafayirinze, fayiringa bwali mukolo munene, media houses zonna digital nabalengera mwena magwayo abasajja abaleese petition kuno Museveni akola ki? Mani Kyagulanyi n'akola statement nti Museveni alina omwezi ogwo. Wakatikati awo ne baga nti tulina obujulizi bwe twerabidde. Naye bino byogera nga bwe mbiraba. Abamu ku ba principal mu people power therefore NUP babadde nga balina olujeregerero lwe bakola ku mwami Besigye. Bagamba nti Besigye ne mu kooti abadde nga talina kyatwalayo lwa nsonga. Mu kooti batwala DRA form nkiteeka ku likodi Abedi Bwanika ogutali mulundi gumu ne Honorable Sewungu ogutali mulundi gumu nga bagamba mu DRA form za Besigye mu Lwengo ne Kalungu ne Butambala ziri mu galaji z'ababaka abakulembera ebitundu ebyo. Kati ku mulundi guno kibadde kyabwe. Batudde ne Seggona ne bakkiriza okusiba bannayuganda ekiwaanyi. Ebyo nga mbirese ku mabbali, Kyagulanyi era yeesanga mu buzibu. Yajja mu kazannyo k'empisi nga ye tamanyi yadde bwe balumanyama. Bano ba Seggona
bannabyabufuzi ab'olutentezi politics gwe mulimu gwabwe gwokka kyekintu kye basinga onyumira. Tebanyumirwa musiki, tebanyumirwa ki akazannyo okwesa empitiza ebyobufuzi kyekintu kye basinga okubakola ki. Kati baabuwa Kyagulanyi aveere mu zaadunguze ajja okuzannya empitiza ebyobufuzi ne bakafulu b'ebyobufuzi. Nze mbadde nga mpala buli lunaku nga mbuuza nti kano akawaanyi kagenda kwabikirawa. Kyagulanyi bw'oba ozannya omweso omuganda bw'oyoola bw'otambula otuuka n'oyalika. Ekigambo kwalika mu Luganda kitegeeza kukwesa mpiki. Kati Kyagulanyi empiki zamuggwako bano ne bamuwola naye bamujja wasinga otegeera ne bamutwala bwe basinga otegeera. Lwaki? Nti Kyagulanyi okugenda mu kooti teyasooka kutunuulira kooti gy'agenda. Era olaleyo bw'atuga nti kati agenda mu kooti y'abantu. Nze ndowooza nagwe Kyagulanyi akaseera katuuse oswaleko obeereko w'amazima wansi. Kooti y'abantu ki gy'ogendamu era baali ludda wa gw'ogende mu eyo obe ssomero okufuna experience z'abantu abalala. Mami Kyagulanyi abadde amanyi kooti zino kubanga abadde mu Uganda kuva 2001 ne kano akalu ka 2016 Honorable Patrick Amadma Mbabazi ng'agenda mu kooti. Kyagulanyi was an adult of a consenting mindset ng'asobola okwawula ekifo ku kiki. So bwe yagenze mu zikooti zino ebibi ebizirimu bye tutegeera obulungi naye yali abimanyi. Mwami Mayanja ng'osimbyewo wakati ku nsonga eyo kubanga sitira era tugenda kuba tubyogera ate nga nampulire mwami Kato y'ensonga eno kubajogerako ki ng'ate ye bw'ali okimunnamateeka. Webali nnyo. Ngenda kwawukanako katono ne mwami Mayanja ku bintu ebimu. Stegona ne abawa American Company Advocates abadde bakiikirira Robert Kyagulanyi ng'abaloya musango guno babadde bakolera ku kye tuyita instruction oba bagoberera oli nanyini musango byabagambye. Ate kati njagala omanye nti nanyini musango yalina olukusa okuwabira buli muntu yenna bawulira ng'ayagala okukola ki. Era oyo nanyini musango yasalawo ani agenda kukiikirira musango guno era agenda kumala bbanga ki. Watuuka n'abikoowera n'agamba sikyakwesiga agakujjawo ng'aleeta mulala. Kati eno statement yafulumye leero officially naye byatandika dda ebitandise leero Saturday Sunday morning yafulumya headline ekyali ku mutwe nga bagamba Kyagulanyi on pressure to withdraw the what ne tusirika ne tulowooza bawudiisa baagala tunda mawulire gaabwe. Leero ku makya Monitor nefulumye New Vision nefulumye eggulire ng'etugamba experts abakebera emikono gy'abantu obugwandiike bayisemu affidavits Kyagulanyi ze yateekayo oba obujulizi abantu abajulizi bwe bawandiika ne bateeka mu kooti ne babukebera ne basanga siginica zaabwe nga tezituukirira na mikono gyabo bagamba nti be bazikola tewayise ebbanga. Kyagulanyi kennyini n'avaayo n'agamba kati petition tukoze ki drawing. Owulira it's a process tekitandise leero ntaafuddeyo n'agamba petition eno tekyalina makulu. Kyagulanyi nga bw'ogambye ali musajja yakaweza emyaka emeka juzi musajja mukubiriza naddala and we believe is of sound mind because we are not sure yensonga lwaki tukkiriza to be of that sound mind oba ategeera bulungi. Yagenda kuyingira mu kalulu we yajjira mu palamenti ng'akiikirira Kyado Kyagulanyi ng'amanyi kooti z'eggwanga ng'amanyi akalulu k'eggwanga lino katambula katya era n'avaayawo ne yeekalakaasa ng'avuma mwami Besigye bye yazenga akola ne experience gy'abadde nayo mu kalulu ng'amugamba ku myaka egyo gy'amaze mu kalulu myaka 20 lwaki atugamba kati democracy wano mu Uganda tekola. N'avaawo Besigye kwe kumwanukula n'amugamba ekitwala ku ssomero kuyiga bannaffe bye bayiseemu ne tutagwa mu nsobi era bo ze bayiseemu. Awo ne tuvaawo. Kyagulanyi kennyini amanyi electoral commission weeronderwa wano mu Uganda president
anominating abantu parliament ne bavetinga ne batula. And we know what parliament vetting is all about. Exactly. Tuchimanyi simupya ateka enyini abadde mu parliament at least kuva mu ba MP abalala azakimanyi era amanyi process nga bwetambula. Kyagulanyi omu n'asooka n'agamba eyo electoral commission tajja gyesiga nnyo kuleeta engamba eya people power katugende mu maanyi g'abantu ge ganaasalawo ekyokukola. Tutuuse mu maanyi g'abantu campaigns ne bagamba olwa covid era ffenna twagirawo covid yowali naye kagakyaliwo ne bagamba tetugenda kuba nkungaana eziyita abantu bangi naye tuyite abantu batono tukole ezo ze bayita consultative meetings. Kyagulanyi n'akikkiriza n'agenda mu kalulu ke kamu keyagamba katekekebwa mwami Museveni n'akeetabamu era ne beyalonda be basalawo ani awangudde akalulu. Bw'ogaana ebivuddemu abo be yalonda aba electoral commission bye balangiridde era olina okudda mu kooti ezirimu abantu be yalonda bakuwe ekiddako. Kyagulanyi byonna yali abimanyi n'abigendamu. Tumaze akalulu era wamulaba kati tugenda nakulonda ng'agamba kana akalulu tekali free and fair naye ffe katugende mu maaso tukenjiremu. Esegere from the beginning takkiriziganya nti akalulu kali ku leveled ground era ne results ezinaavaamu zinaaba ku leveled ground. N'agenda mu maaso n'ayetawo mu kalulu ako akalulu ne kaggwa ne batandika kulangirira era ono yatuveredde 14 nga tuvudde kulonda zaali saawa bwezi saawa nga bbiri zaali ndowooza saawa ng'emu awo bbiri nga lwakawungeeza tumaze kulonda era wamulaba ku press conference ng'agamba kana akalulu olwedde bamaze kukakwa. N'agenda mu maaso ne balangirira bwe balangirira mwami Museveni n'awangula akalulu. N'agenda mu house arrest. Yes, mu house arrest era ne bagenda mu kooti zezimu zatakkiriziganya nazo kuba zironderwa mwami Museveni be bazikulya yabalonda ne bamukkiriza era ne bagamba security forces withdrawing abantu baazo mu maka ge yeetale ne bakikola era baavaayo ne yeetala okudda mu bujulizi. Afayirize musango gwe wayitako Mwami Kato, okulonda bwe kuggwa kitwala ennaku 15 okufayiringa omusango. Ennaku 11 ku zo yali under house arrest. Yali under house arrest. Twali tukimanyi ffenna era abasinga be twali twogera nabo twabagamba twamala akalulu ka 2016 era besigye kuva we yalondera n'agenda naggulu we yali agamba baali babbira akalulu bamuvuga paka wakati yavaayo paka n'agamba ewaka we munsibidde it's not a gazetted press omulina okunsiba ne bamuvuga paka moloto. Kyagulanyi afudde polling station. Ekizibu kye tuyina era ekizibu kye nasinga omulabamu ayagala nnyo obutaala kye bayita okwemulisa mulembe gwaffe najja n'avimbavimba polling station era yavaawo ng'agenda waka ne bagamba tojja kuvaawo wala naye ekyo tekyandibadde kyamakulu nnyo kubanga Kyagulanyi nga Kyagulanyi yali alina agents kuva mu ngombo eya people power twebeereremu simanyi tulonde nanga muntu ng'atugamba kana akalulu amanyi ye yakawangudde ddala tetunaana kulonda. Kitegeeza nze mu kusuubira okwange nali mmanyi twagenda okumala akalulu nga 14 nga buli polling station Kyagulanyi we lyalina agent ng'afunyewo DR forms era ze yandibeesinzeeko okutwala mu kooti ng'obujulizi ebyaliwo yali abiraba. Nti ba election observers be ne ba polling agents abasinga kubo bali maze okukwatwa mu polling stations ez'enjawulo. Aleke kulimba Kyagulanyi ku 100% polling stations zetulina muno mu ggwanga yalinako ba polling agents bameka. Nze wange wendondere waffe mu kyalo eyo teyalinayo mu district yonna yalinamu agent ndowoozo era yali yeetaddewo simanyi obana DR form yagijjayo ku district. Ekitegeeza Kyagulanyi yagenda okuyingira mu Kano ng'amanye ekigenda mu maaso. Omusango akufayiriza wayitako ennaku mmeka ne bateeka application y'okwamendinga omusango gwe bakateekayo. Kooti erina discretion okukkiriza application yo oba kugigaana kusinziira ku grounds ki oba misinja ki gy'ozimbiddeko ekintu kyo oba nsonga ki ezikuleetera okwagala okyusa eki amendment ne bagigoba. Wayise ennaku mmeka ayagala kwongerayo affidavits endala oba obujulizi obulala musango gwe gumu ne bakigoba tuvudde awo ali ku withdraw era ayagala kuddayo ki. Mwami Kato, kati wano ani luuza
Before we go to the root, nze ndowooza nti omulabi wa voltage asaana ategeere eno confusion yonna nga gyetambulidde. Who is responsible? For me, that is my interest in this debate. Kati mayanja ng'okyabuza who is responsible. Nze blame yange nagitadde ku Honorable Sseggona lwa nsonga emu. Ffenna tukkiriziganya Kyagulanyi was never ready to swim in these high waters. Talina yadde qualification emuleeta kuvumba to swim in a sea. Therefore, omuntu yekka waaliwo alina substance alina okuvaayo atunyonnyola ebintu bino ye Medard Sseggona. I don't want to address Medard Sseggona nga council receives instructions. No. In this matter, he was the instructor himself. He instructed himself. Who was the petitioner in this matter? Abadde Sseggona, abadde Kyagulanyi. Yes, abadde Kyagulanyi. You were a lawyer. Ani abadde representing Kyagulanyi. Gwe bw'obeera lawyer, nze nga ni client wo. Buli kyendeeteewo kiyita. Kakugambe kintu. What is legal advice? Because nze ndabyeko ba council Isaac Semakadde, tubadde nga tulina ebintu bye tumutwalira nga tubijja mu field. N'abitunulamu n'agamba kino tekirina makulu. Kakugambe kye bayita advice obanza okuwabula kusinziira mu bukugu bw'endina ekitegeeza buli kye nnakuwabula ogenda kiko. So can we presume Sseggona ya advisinga Kyagulanyi? Kyagulanyi na insisting. Of course kubanga experience ya mwami Sseggona ne bakanso abalala babadde nga nabo mu guno omusango. Tosobola kungamba nti tebaasooka kulaba implications ki oba omusango guno gugenda bakosa gutya bwe gunaagenda mu maaso. Ne kati bwe kugambira wano tolowooza nti Kyagulanyi yazukuse leero n'agamba kati withdraw eno statement kuzizaayo mu mawulire nga bwe gaze gatambula ne leero ku makya nga bakasaza mu affidavits ezimu olw'obutatuukiriza na bukugu bw'abantu abazisayiningi ebikuli ebyafulumye ku makya bibiri saawa mmekaawo n'agamba kati withdraw this petition. Kyenakugambye mu kusooka guno omusango tegubadde gwa Medard Sseggona nga kansu guno omusango yadde yaparticipatinga mu kalulu era oba memba oba sapota simanyi wa kibiina kyekimu naye instructions zakolera za mukulu Kyagulanyi era gwe muyita principal oseke kati byonna byatadde mu kooti byonna byakozeseza mu kooti they were facilitated by the petitioner himself. Kuba yalina interest in guno omusango. Number one. Wewe era kati ono ndowooza takukyalina na interest yonna bamugambye withdraw the matter agenda kola application na withdrawing omusango ogwegomawo era omanye kinagenda mu maaso kubagamba gwe mwawabiri has incurred costs obudde bwe buli kimu kyonna era bajja mugamba fayininga kosti zonna mu kutandika kwa byonna ndowooza Kyagulanyi teyetegekera kanakalu era yajja kukola statement empapula zimuwandiikako era zamuwandiikako his now from the ghetto. Yes, from the ghetto man, the ghetto boy, now the presidential material. Bachikola ne bamuwandiikako Kyagulanyi y'omu. What was the aspiration of Uganda? Ebalidize bayingidde mu parliament. Yes. Kati ye Kyagulanyi aliyo abadde mu parliament. Yes, abadde mu parliament. Era aba-influences ne bayingira parliament. Kiki ekyamuleeta mu kalulu yajja n'engambo ya people power. Emyaka emikadde tugikobe, emyaka egy'ekivubuka gikole ki? Giyingire. Olaba ekizibu kye tusinga okulina wano mu nsi yonna ne mu Uganda. Nze ndi musomi nnyo wa Bayibuli era njigiririzaamu. Tugamba bino byonna Ecclesiastes oba simanyi bwe mukiyita mu Uganda. Ecclesiastes kitugamba bino byonna bye tulaba kati. Tewali kipyate byonna byaliwo myaka giri era ffe tubiddamu buzi kugambye omusajja azaagoberera akalulu ka Uganda azaamanyi ki ekibeera mu kooti za Uganda era kooti tugamba nti they are made in a human setting ez'abuntu abaziri mu bantu era ya prompt mistakes oba bwakoze ensobi oba ki
just leave it at that. Eba decision ye era eba finding ye musango era jakuwa eizo jikirize oba ogigaane nakugambe yajja kukola statement agikoze naye ekizibu ekiriwo essuubire yaleeta buffe abaana abato abavubuka era bakiriza mu bintu bye people power era netuwaga ajja kuva ntebe nze adde lwaki tulakoleki alundente kati wetuli who has lost now ekisooka nze omuntu owa wansi era omuntu owa bulijjo eyeesiga nnyo Kyagulanyi otutwala mu Uganda empya Uganda ensuubize etalimu kubonaabona yajogerera nakugambe Uganda yajogerera nze asoose era kati nkyali mu Uganda eri gye mbaddemu ewatali yadde ekikyuse obudde bwange bwonna era obudde bwaffe abasinga bwe twateekamu abaana bakyali mu makomera wali and nobody is concerned. Abana mawulire be bakuba wali ku campaign train za Bobi Wine family zaabwe bataata baabwe ne bamama baabwe be bali mu expenses abo ne baluza number 1 luza number 2 yoyo yenna eyeesiba ku Bobi Wine amutambulireko era ng'alina kyamusuubiramu ekizibu nakugambye kye tulina abasinga mu nsi eno oba mu Uganda eno kiri nti tulina classes z'abantu bbiri tulina abakulembera n'abakulemberwa kyetukola nnyo kuva mu stage eno esooka ey'abakulemberwa naffe tudde mu y'abakulembera tusooke twemaleko oba twekubeko kye bayita enfuufu naffe tube bulungi bali abalala nabo bwe balerabira nti bano balidde nnyo nabo batuggyeko bajje waggulu. That's how the sequence runs. Wekigaanidde olunaku zino baddeko zino engambo nyingi singambo actually naye yavudde naziconfirminga principle bakamuwa emmotoka oba bakagimuwa oba yakagifuna okusinaba okutegeerawo it's an armored vehicle brand new bagirabyeko ku social media bateitinga bakagimuwa era bwe bagimuweredde wano lwafunye amaanyi agagamba nti ebyokuwaaba mu kooti tubivuddeko. Museveni okumujja mu ntebe 2021 kyasooka ne kirema ne tumuwamu omwezo kati amaanyi gonna tugatadde mu kooti tutuuse ku kooti gye twesize ennaku z'omwezi 18 zibadde teziriwa kufuna dakikyali kati naye yesuubi bali tuggyeko batugamba kino ekiboozibozi ekyemeeri eyagenda emumbaasa kati emeeri ezeyo kati ne petition tekyali kati tukyesize ki omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti already ye yalina doubts mu kooti eno gyetwala omusango munegenda weebuuza nti ategedde leero nti kooti eno eritegeramu obwenkani. Well, nze nabagambye dda nti I have never taken Kyagulanyi serious. N'olunaku ne bwe yali yeesimba ku MP Kyagulanyi, Mayanja Robert and my group, I went to Kyagulanyi East constituency, specifically mu parish y'Egayaaza nga my work was okulabula abantu b'Egayaaza nti kino kye mulimu kiwaanyi ekiriiko era nze saagala kumala budde nga discussinga nnyo Kyagulanyi. Njagala debate eno tugidirecting ew'emakalingira lwaki nze naawe n'abalala lwaki abantu bali ku voltage saawa zino bafollowinga conversation eno. Akaseera katuuse kati tudiscussinge kiki Kyagulanyi kyatukostinze nga bannayuganda. Kyagulanyi yajja nga bannayuganda basenvuddeko nga batambuddeko nga bagumye nga beegasse ebyo byonna byaweddewo. Waliwo omwami emu yagamba nti Kyagulanyi ye muyimbi abadde talina nnyo tutumu mu Uganda naye nga y'omu ku bayimbi abagagga mu Uganda. Lwaki? Ti yabadde ng'ayimba pulojekiti minisitule y'ebyobulamu eyagala kutunda kondomu, Kyagulanyi agenda bawo oluyimba olutunda kondomu. Electoral Commission eyagala
preaching non-violence mu kalulu, Kyagulanyi will give you that song. Naye ezo zonna contract za billions of money. Kati oli n'agamba nti President Museveni bwe yagamba nti tajja kuba na opposition by 2021. Omusajja we gw'abadde yeesiga asobola omuwa ekintu ekyabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate bino ebigambo kati bituukidde. Oleese bannayuganda obajje ku kkubo eririko evidence nti wabaddewo a group of Ugandans geno omuntu ng'agamba let us go down and organize. Besigye ng'agamba as you are organizing, we are mobilizing for what? For a mass appraisal. Kubanga ye yoka approach eri proved mu Africa okusobola okukola ki? Okuleeta enkyukakyuka Abannayuganda gye bayayaanira. Babadde ne reference living examples: Egypt, Sudan, Tunisia, Burkina Faso, Ivory Coast. I can go on and on and on. Kyagulanyi yajja n'agamba rubbish. For us, we believe that the vote can deliver us. And I also want to remind you, the government of Uganda yayina dilemma. Ekintu ky'okuwandiisa abantu kyali kirimu ebituli bingi. I'm one for nze omu ku bannayuganda abagenda mu kooti nga njagala kooti eyimirize okuwandiisa abantu. Si lwa nsonga nti national ID yali ebintu tetujagala. Naye enteekateeka y'okutuwandiisa erimu ebibuuzo bingi. One of the questions, ate genda kujebeere accurate nti expiry date ku national IDs. Kitegeeza nti kati munnayuganda, obunnayuganda bwo buliko expiry date. Ogenda n'obulinyuwe nga tulinga ente. Ebyo bye bimu ku bibuuzo bye twabuuza muki. Kati waliyo crisis mu internal affairs. Balina kuleeta omuntu maketeyo omulungi. Ajja marketing eddiiru eno ey'okuwandiisa abantu. I can tell you, there were about 270 billion shillings that twateeka mu ki. I want to put it here. Kyagulanyi yafuna kickback ku ddiiru eyo. Mugende mufune endaga muntu. Tom, Dick and Harry went and registered. Eyo ddiiru nekola ki? Neeyita. Commission we n'akola ki? N'amufuna. Nakati Besigye muntu babadde boogera n'abantu nga babateeka ku kkubo ettuufu. Bannayuganda nga baagala okudefeatinga emmundu therefore bafune people power. Oba Kyagulanyi yakyogera ng'ali mu bibi ebya music ebyekiwani. Bannayuganda bali serious nga baagala okuwangula emmundu obuyinza bakole ki? Babweddize. Baagala okubeera ba master mu nsi yaabwe. Bakiwulira so si ba subjects. Akati Kyagulanyi atekenga advantage y'omululu gw'Abannayuganda okweddiza ensi yaabwe. Okubeera ne systems nga baziragira ne zibakolera. Bakiwulira ye n'ayisaawo ekiki atya. Nti bw'abadde ajja jjukira Mwami Besigye yakoshoningako Kyagulanyi ku statement ya twebeereremu. N'agamba nti ejja kubeera misunderstood, but also it is going to be misunderstood, therefore it's going to bring tribal friction mu bannayuganda abanoonya enkyukakyuka. What is happening today? Aren't we discussing tribalism as exhibited in Kaluka 2021? Era Honorable Aniyo Nowebale, Honorable Nambeshi, yes, see a credential yatade ku meza ngagamba NUP eno kumbubali of opposition, or else it is going to die as a tribal party. Now, how can you challenge? Ngasina agenda kwecho. Mwami Museveni ne batugambye nti lwaki bo balina okukkiriza kunyinyira the military, because it is disciplined, it is organized, it delivers. Akati bwe tuba nga tugenda bannayuganda obuyinza bwaffe bukwekwedda emabega wa UPDF, the guns. Bakiwulira? Naye balina attribute ki? They are organized, they are disciplined. Kakati ffe abaagala okukima obuyinza obwo emabega wa UPDF, bwe tuba nga ate tuli divided ku tribal segmentation, kati Abaganda kati n'Abagisu batandise Nambeshi kyaliko kati ateyo vibrations z'Abagisu nabo babanja kati omugabo gwabwe. Mujjukira Bedi Bwanika yagambako Kyagulanyi wandibadde otematema ekintu kino buli muntu n'afuna kyakola ki. Struggle y'Abannayuganda okweddiza Uganda, an opportunity to reshape or to have a new Uganda, to build a new Uganda. Kyagulanyi agisabotaging n'adelivalingira Museveni ekirooto kye ekya no political opposition 2021 lwaki. Abantu yabalaga nti akantu kajja kukola akantu tekakoze.
ate to a certain extent wamazima alinga Museveni bw'aba ayogera abantu bagamba alimba naye aba ayogera Kyagulanyi yagenda yasooka n'agamba mu deep union, we believe that democracy works. Before democracy is put to a test, n'agamba akalumba kabi ekitegedde naye era abantu bawano naddala mu Buganda nze nja kwesiba nnyo ku Baganda era nja bagamba nnyo ebibanyiisa nga tetuwulira ne tusigala nga tuzinga otukono tutambula tugamba omwana waffe kati omwana waffe afrustratinze abateeso omwana waffe adisappointinze abantu ba West Nile because bastaking a high ku mwana waffe laba bye balimu abantu ne bagenda mu kooti ne petition ne batwala ne bannamawulire netalo ne batuga nti obujulizi twabwerabidde so afiiriddwa ye munnayuganda ayagala variable eri eya people power nti abantu nga tulina obuyinza Kyagulanyi atukolimidde okubeera abasibe n'abaana baffe ne bazzukulu b'abaana baffe kubanga okuddamu okuzimba bannayuganda wamu nga tweyambisa emirembe tukkiriziganye ku bikolwa bye tukolera awamu okusobola okunyeenya ku maanyi g'emmundu kigenda tutwalira emyaka emirala 15 lwaki nti ababaddewo abadde batuyamba nze nina kati mikwano gyange babiri babadde bakola politics mu Buganda bagamba tugenda waffe kitegeeza nti mwami Besigye kati takyalina proud yakujja kwogera wekimatalinga ennyo wano mu Buganda kubanga bagamba bafunye omwana waffe yoyo General Muntu for sure I know is now shy to come and offer his expertise as far as revolutionary is concerned lwa nsonga nti mulimu tribal chief so tugenda kufiirwa nnyo era abavubuka tobola bati waliwanga nti ekyamuweeseza amadika amanya abayayi tebabalyaza amanya Kyagulanyi abayayi bagenda kunoonya newonaaba mu amadika bw'ogenda kubeera mu amadika bandikoledde baasi okusobola okujja mikwano gyo ne baganda ba mukyalawo because he has betrayed us struggle eseye mabega Museveni agenda kulya butaala for these 5 years and the Museveni I know bwafuna akafo waawumulira emyaka 5 abasayinize contract ya myaka emirala meka banga tiwali wagenda mutawanyi Besigye kati Besigye ono yatugamba ngambu bamugalidde waka n'atoloka mu ngeri ye nange nze ngenda wakiseka nina mikwano gyange bagenda kungulira mmere kati abe wakiseka bamugamba oli mukiga genda obikolere wamu Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti bannamateeka abalamuzi abali mu musango teyabeesi okuva ku ntandikwa ne bakolera mwami Museveni Kyagulanyi ne Sseggona batulimba singa tubadde mu ggwanga erina abavubuka abali serious olwaleero ennyumba ya Sseggona ne Kyagulanyi wandibaddeyo deployment nga y'abantu gemaanyi g'abantu gabadde apuliikinga lwaki procedures z'okugyako abalamuzi era osaba kooti naye kooti eyo bwegaana you insist with your case tatubuzaabuza mu batojja mu bantu no abantu abadde nabo from the word go kati bwe yali agenda mu erikooti abantu baali balaze so mwami Kyagulanyi bino byonna ali ku accountability ajustifyinga bikolwa bye ate naye mugezi amanyi nti abantu 185 mu Uganda tebagoberera nsonga zino nakuzi analyzinga okutegeera ebyama enkusike mu mawulire so ajja kujjaawo bisebaawo era mbawuliddeko nga nzija wano mbadde mpita saidi za Shoprite awo abavubuka ababeerawo kusawo ya Queen boda nga baabuwe basanyufu ti principal ekintu akijjeyo kati tugenda ku street naye mujjukire Kyagulanyi yakola yeegaana Besigye mu ebya plan kati abantu bagendako okujjako ng'agenda mu bakikapu kya Mbogo oba basezaala be abeewa abazaala Babi Kyagulanyi talina abantu balala bagenda kwogera nabo kubanga yagambayo ebya plan besides court the only viable option ebadde mass operation yakigamba naye mayanja awo wenyini Bobi Wine nga withdrawing eno petition wanga lagira ba lawyers be okujjayo iyo petition mu court yatugambye ekisooka avudde mu kooti ya Owinyidolo owekitiibwa agenze mu public etulawo egenda kugamba Kyagulanyi ayinza okundeka ku street ono ati
Zekirala ng'ajayeyo withdrawing eyo mu statement ze yakoze yatuziza myaka gy'ekinaana n'atugamba Museveni bwe yagaana okukkanya n'ebyava mu kalulu k'ekinaana n'agenda mu kooti era bwe yali akatuuka mu kooti n'awithdrawing akwe kugenda Kyagulanyi agenze Luweero kati ono tune kulero lw'amazzi tumale tukomewo essaawa yaffe ey'okubitegeeza omulala ate omulala ategeeza omulala nti the voltage erikosi kano kakengere katutwala ku televiziyo mukuwumulamu katukomewo the voltage ekyala. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk. Have you read a book that makes you want to shout the title from a rooftop? If you haven't, then here is that book. The Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government by retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. Renowned Kenyan jurist and panelist Professor P.L. Olumumba and many other amazing speakers will grace the event. Do not miss the book launch on March 26, 2021, 2 p.m. at Golf Club. The ticket comes with a book. All this at just 200,000 shillings. Call 0702 9076 or 0783 047785 to get the book or follow up on the launch. This event is organized by Alternative Digital in partnership with retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the aforementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Have you read a book that makes you want to shout the title from a rooftop? If you haven't, then here is that book. The Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government by retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. Renowned Kenyan jurist and panelist Professor P.L. Olumumba and many other amazing speakers will grace the event. Do not miss the book launch on March 26, 2021, 2 p.m. at Golf Club. The ticket comes with a book. All this at just 200,000 shillings. Call 0702 9076 or 0783 047785 to get the book or follow up on the launch.
This event is organized by Alternative Digital in partnership with retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tumusiime ensonga za court case ya omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mu kooti ensulumu ng'agamba nti ye kooti eno yakizudde ebitagenda kufunayo bwenkanya era yagambye nti ezimu ku nsonga ezamutwala mu kooti kwe kufuna obwenkanya of which agenza okizula nti kooti eno ensulumu tegenda muwa bwenkanya n'ensonga ey'okubiri agamba nti yabadde ayagala kuexposinga judicial sector okulaga bannayuganda nti judicial sector eno teyeetengereddeeyo nga yo era nga tekolera mu maanyi gaayo wabula ekolera ku ntoni za muntu tugenda mu maaso n'okuba tugayagayamu paka ssaawa 3 ez'ekiro okujukiza nti programu eno the voltage ebeerawo olunaku olwemande ebeera ssaawa mpaka ssaawa 3 ez'ekiro awamu n'olunaku olwokutaano still okuva ku ssaawa emu yakawezi mpaka ssaawa 3 atugayagaya mu nsonga ezimu oba endala twogera ku musango gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yawawa mu kooti ng'awakanya okuwanguzibwa January 2007 agamba nti yawabula mu butuufu nti akalulu kabbibwa ate era yetakkiriziganya na mwami byabakama bye yalangira ezimu ku nsonga ezamutwala mu kooti era nga mu kooti muno abadde atuddeyo naye nga ssaawa zimusanvu yagwithdrawinze agamba nti agenda kudda mu kooti ey'abantu so ebyo bimu bwe tugenda mu maaso n'okwogerako mu lunaku olwaleero tukyagenderera mu maaso paka ssaawa alina ekibuuzo genda mu comment section tekayo ekibuuzo kyo tugenda kuba nga tukisoma mu dakiika zinabo zisembayo eza show oba sijja ojja kutta ku ssimu ku namba y'essimu eri 0789017145 enamba y'essimu gyosobola okuyitako ate okubeera nga okuwa mu studios nosobola okubeera nga obuuza ekibuuzo nobeera nga okutebwamu bulungi nnyo anyongera okujukiza ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokusatu omwaka 2021 profesa dr George Wilson Kanyehamba agenda kuba nga lookinga akatabo akenjawulo era nga tickets zisigaddewo ntono nnyo nnyini ddala okujjukira buli ticket ya mitwalo 2 so tickets zisigaddewo ntono nnyo nnyini ddala osobola okubeera nga oyita ku namba y'essimu yali 07029076 yenna bagisobola okubeera nga oyitako okubeera nga obukinga ticket ate era n'enamba eya MTN eri 0783047785 yenamba gyosobola okubeera nga nate okubako okulaba nti obukinga ticket yo kubanga zisigaddewo ntono nnyo nnyini ddala bw'okuba ku ssimu eyo omwami gw'onolegera naye oba omukyala gw'onolegera naye ajja kuba nga akuulira ebisingawo bye weetaaga okubeera nga omanya era omulwanizi w'eddembe ly'omuntu ng'otulugunyizibwa ng'okijjanyizibwa ng'otiisibwatiisibwa mu ngeri emu oba endala nyongera okujjukiza nti bannaffe aba National Coalition for Human Rights Defenders e Uganda bwe bali okubeera ng'ate bakunyanga mu ngeri emu oba endala offices zaabwe ziri located Ntinda Semawata Road Kampala Uganda oba sikyo abafuna ku nnamba yaabwe etali yakusasulira eri 0800100250 enamba y'essimu osobola okubeera nga oyinza okubeera nga obafuna bulungi nnyo nnyini ddala ne bakuwa service naawe gyobeera nga ate ofuna atabamanyi ba National Coalition for Human Rights Defenders Uganda we bali
okubeera nga ki bakuyamba nga wena omulwanizi w'eddembe ly'omuntu nga oyita mu mbeera ey'okusoomozebwa obanga otiisibwatiisibwa otulugunyizibwa ng'ate okola emirimu gyo bwe bali gye munnange okubeera nga bakuyamba bwe tuli akafo bakayita kofi gaali era nga kali located waneeno mu Kiwempe off Gawa Road kuba erigenda ku Wonder World gye bayitanga Diddy's World aliko byokwata ate nobeera nga otuukawo bulungi nyonyini ddala ne bakolera kacaayi akalungi ate kakawoomu akapuccino ekalaka expresso kuba kafeera ate byonna osobola okubeera nga ate obifuna bulungi nyonyini ddala ne woba nga ogenda ku mirimu gyo ate bakuyingirira mu mirimu gyo wabula bakakupakingira ate nobeera nga ogenda nako ate naawe nobeera nga okawomera nyonyini ddala abannayuganda mwena batulabira mu ggwanga Uganda ne wabuli wa Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala mwe abagoberera ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga mukola omulimu gw'amaanyi mukola omulimu gw'atteru kano kakengere akamu era nga nkabaweereza mbawa saluti ngeri emu oba endala tukyagenda maaso voltage program byokyalaba tukyalina mwami Mayanja wamu ne mwami Kato tugayagaya mu nsonga zino eza omusango gw'omwami Kyagulanyi Ssentamu Robert okuva mu Supreme Court era nga tukutwalira ddala mpaka ssaawa 3 ez'ekiro mwami Mayanja nga weewuunagayo okumitiriza ku musango ndi wano ndowooza ku bannamawulire bwe batimpula emiggo juice ndowooza ku Yasini Nyanzi ndowooza ku bantu abaze bagwa wansi mu kiwanyi kya Kyagulanyi kiwanyi si kiwanyi kubanga bantu bangi nnyo babadde bamulabirako era abantu bangi nnyo bayimisizza batandise sekiwanyi ffenna okutakitegeera ojjukira omusajja Kyagulanyi yayimbako akayimba yagambira when leaders become misleaders mentors opposition becomes our opposition nakuyimbira gamba akalala awulire eyo gyaba baba opposition batukola muki omusimbi nga muki sibyo ebyo bye tuli mukati ekyokubiri olina kyoleese. It is not our business as citizens of Uganda, as young people of this nation. It was never our business to be used for some people to join the eating tables. No, ekintu ekibadde ngoyita ku many place ng'olaba energy baana babeera awo eri police station yeringanga fortress ya office ya NRM mu kitundu ekyo but opposite yewali bannayuganda abatembeeyi bataxi kwegamba ng'ekifaananyi ekyo kithreateninga naye nga bayimirirawo era nga bwebayitamu bagamba ne bwe banaatutta ne batumalawo this time around tugenda mu Uganda empya. Now imagine ebbugumu eryo lyonna lifiiridde mu kiwanyi kya Kyagulanyi. Lwaki ndi mwenakuwa era lwaki sirina kigambo kyakisa era kyakusaasira Kyagulanyi okuddamu okusitula ekyo bannayuganda kye bataddewo 2021 kiyinza okuddamu okulabika oluvannyuma lw'emyaka 10 naye nga abakizimba nga bakola emisana n'ekiro obutawuma. So ndi mweraliikirivu chances ziri nti tuyinza okufa nga tetulabye ku Uganda etukolera olw'ensonga nti bye tubadde tuzimbye with time omuyaya abituddemu. Mwami Mayanja awo wenyini bannayuganda abasinga beebuuza nti okuwithdrawing omusango kyabadde kirowoozo kya mwami Kyagulanyi oba kyavudde mu bannamateeka be? Nze situula mu bisenge bya Nuuku bayirawo ebizinesi zesinga obungi azituuseza wakawwe alabako abakulembeze abamu nga bali excited tugenda magere wa principal alina ebikota naye bagenda magere kitegeeza nti emagere maama babi bwabanga teyasuze mu mudu zaniriza abagenyi agenda ku influencinga kinene nnyo ku decision principal gyagenda okukolera mu nyumba ya babi. So saagala kukweteeka mu mbeera ya commentinga ku decision ya mwami na mukyala n'emikwano gy'abatonotono abatudde. Naye nze kyenjagala attention yange etunuulira mbadde ntunuulira enzija ya Museveni. Mwami Museveni UPM Flonasa NRA that metamorphosis into NRM. Naye mwalimu mwami Museveni yaliko mu DP nga bwe yeewako obujulizi
ate yakolako mu gavumenti ya UPC. Era omu ku bakulu mu byobufuzi nze be neebuuzako gwe saagala kwatuukiriza amannya yaŋŋamba tebirala byonna Museveni si muno. Ekibi kya Museveni kiri eki kyayogera si kyabaategeeza kyategeeza takibagamba. And I think kati description efittinga mu Kyagulanyi. Kyagulanyi byonna byabadde ayogera abadde talinaako n'ekimu kyategeeza. Tugenda mu Uganda empya abadde abalimba. Tugenda mutwala mu mwezi gumu abadde alimba. Kati Katonda n'amuwa ne syndicate ezimwongera okutunda obulimba bwe mmeri simanya biki. So nze nkakasa nti Kyagulanyi ne banne baatuula babale ddiiru eno ddiiru ebimu ku byagivuddemu mujama amajawaka namba 2 mumpe emmotoka kuliko ne office ku parliament asigale ng'obuzaabuza Buganda n'Abaganda kubanga Abaganda ekintu kyamukiriza tebiba binebi tebiba bikulu obutinitini butukubye enduulu ne tuzina amazina ffe twayaniriza Idi Amin kutankaze ne tusibe embi baluyita luyina nga luli lumu besibe nyingi simanyi ne twaniriza Amin yatukalakatamu emyaka 3 ne tutandika okonspiring omugoba era ffe twayaniriza mwami Museveni ffeffeka nga mwankole ewaabwe bamugobi kakati era ffe tutudde wano tuga Kyagulanyi omwana waffe Katikkiro n'agamba emwanyi Kabaka yatugambye tunoge emyufu eza green zibantu eza yero ziba zikoze zitya nawe bino byonna kati ke kaseera tubikomyewo omuntu abitegera. Kyagulanyi afaanagana ne Sapolo Kagwa ne Simeeka Kungulu abafera Buganda nga badiringa n'Abangereza kati kano ka gurupu k'abafere Kyagulanyi ne Sseggona baatuula ne baluka ddiiru. Nze sisobola kijjamu Sseggona kino. Credentials za Sseggona ziri high okubeera mu musango ogutalasitize yadde emyezi 2 mu kooti. Obwembisi mu parliament nakati tegusalwamu gyeguli ogwa Kyagulanyi alina bino wamanga. Kyagulanyi yagenda ku treason case ng'ava eggulu n'afuna bail ku treason nga tagenze mu kkomera myezi 6. Ebintu bya Kyagulanyi nze binyiiza. So mu kino eno yabadde ddiiru ya negotiatingibwa Lubongo yasimanyi Lubongo yoba yaani Secretary General wanu Sseggona yabadde nagiwa legal mind. Era project yali yakuzimba kisango sente ziriwe kati nkiddamu ngenda kiteekako bino si bya alternative si bya voltage byange. Nabagamba nti bwogenda ku bisenge bya Electoral Commission bikolaga electioneering cycle. Etandikira mu kola register, consultation with stakeholders, amendments mu parliament, okola voters register, nomination, polling day, process enegwera mu court. Now one, Electoral Commission ebadde ne balance. Ku sente ze yasaba parliament okutegeka akalu. Basooka ne basaba billions meka bitano. Ne bamala ne bagamba twagala 7 olwa COVID. Kakati ate campaign nga bwozirabye. Electoral Commission ebadde terina nnyo kyekola kubanga Kyagulanyi nga yakeewandiisa nga atudde meters nga chairman wa Electoral Commission atudde meters nga 25 Kyagulanyi akwatibwa n'akugwa ekigwo nga kamera ziraba. Chairman wa Electoral Commission agamba ffe tetunnabiraba tugenda kunoonyereza. Ekyo kitegeeza nti Electoral Commission ebadde passive throughout the election. Kitegeeza nti baasigaza ssente nnyingi ku ze twabawa ezibadde zeetaaga okuspendingibwa ba mu Uganda tetuza balance. Ekyagobya yali ali Cosmas Adeba? No. Waliwo omusajja yali chairman wa Electoral Commission. No. Ononoze yakola kalulu ka 201-96. Yaza balance. Ne bamugjayo ne bamutwala mu revenue anti okomyawo balance. Twagala balance mu revenue. Kakati Electoral Commission ebadde erina okufunayo an election related project. Sente zino zispending bwezigwewo. Kyagulanyi became very good. Era njagala maliriza nga ngamba Sseggona n'emikwano gyo mwe basajja mwe babeedi bwanika. Kale katugambe nti mwe mubadde n'ebizibu n'abalamuzi. Mukimanyi nti Mbabazi yaleka president wano ng'abeera ne issues eziri sensitive. Naye nga banaziyimiriramu nga ye zijja kuleeta conflict of interest n'aleeta concerned citizen. Bwe guba ng'omusango gwammwe gubaddemu ekinyusi mugumpenze nguwabirenga concerned citizen. Oba mugwe katumba kali emugwe katumba balemesa katumba ogenda mu koti abafere b'emmenga abo Sseggona Kyagulanyi n'akabinja
eggwanga bulikoze bubi nnyo. Mwami Kato, what are the implications z'omusango? Well, nga sinaba kutuuka ku implications z'omusango. Njagala kugamba mwami Mayanja nti ndowooza ffe ng'Abannayuganda era abavubuka abenyigira mwene engombo ya People Power Mission 2021 removing the dictator twajja nga tusuubira bingi. Yes. N'abaali bakulembedde engambo eya Mission 2021 bajja nga balina ebiruubirirwa byabwe. But what was Mission 21? Mission 2021 etandikira wala Museveni kuvaayo n'akugamba these opposition people are just wasting our time. Biri mu gumu tetugenda kuba na opposition wa nsobola ogiyita Mission 2021. Tukyali awo abaana bali mu makomera be baasiba be baakubira mu kampeyini zibakyali mu malwaliro tebalina yadde abafaako. Tukyali awo petitions tuli mu kino na kino principal atandise aleesewo akabagabaga kamangu ke bayise ki birthday party wakala tuvuddeyo tugenze kusaabala kudigija abalala bafa struggle gye mwali mutugamba Mayanja ye Uganda eyo kati ekizze nga kibaawo mu Uganda oba mu byobufuzi bino kuva we byatandika 2020 we baasitukira era ne beeyongera okuvaayo batuteekemu enzikiriza eyogamba we are removing the dictator Mission 2021 People Power n'ebirala yalina ekigendererwa ffe kye tutaateeka. Awo mu kujaguza amazaalibwa kigambibwa era wavaayo abaali bagamba nti principal ye yavaayo kennyini n'agamba ekigendererwa kye ekyokufuna ba MPs nga bangi mu palamenti kyatuukirira eyo teyali golo teyagikuba. Olunaku zino we batuleetedde amadiveiko gyatagula we yali pressure mu kalulu bakuba amasasi. Wuliriza abadonetinga baaliwa. Wuliriza Lydia mu biseera byakalulu ffenna twakira oba kyali plan oba kyali genuinely done by the security forces tujja kireka we yali ku pressure era ali ku tension tesaawa yonna bajja mukuba esasi weyambaliranga zi element ne bulletproof vest tebamuweeye emotoka banno abazira kisa babadde baali beesonda okulaba nti bagula tutandise project muda afu gwe tewagiraba Mayanja ne bagijjayo kusimanyi yakyakalana ekyo tugivuddeko baliwa. Njagala yenga principal n'obwerufu si byatugamba ye takyali kudisaga bya Museveni aveyo agambe Lilian luwedde esimu ye eno yatuwa millionaires agambe kundi Mayanja yatuwa mitwalo 10 ze zaguze eno amadiveiko esege bwana tugambe ekyo tugenda kukkiriza nti emotoka badinonedi nga tudda ku implications z'omusango guno. Yes, abasinga abayinza okutuuka era abeefaananyiriza okulowooza nga nze bwe ndowooza twali tetusuubira bingi mu musango guno gwakyalo. First of all kuba engeri gye yaguteekayo twalabanga teyali mwetegefu or he had not planned better for this but naye twali tusuubira ki mu kooti kukaddaako. Of course yali erina okuvaayo ewe findings zaayo era justifying some of the things bawe ne recommendations ze tubyulidingirako nga tugenda kuyingira mu kalulu akalala nga bwe bizze bibeera kibeera ku record oluusi gavumenti ebiteeka mu mukono oba ne palamenti yako nga kootwalidde kuba be bamu almost naye twandifunye at least that precedent nebeera ku record ne tugamba Kyagulanyi bwe yagenda ku kooti 2021 Supreme Court yatugamba kino ne kino. However bakugamba ensonga ze baba baleese oba obujulizi bulina okuba substantial kukyusa results z'akalulu. Oli yafuna 58% ono afunye 34%. Kale byonna byeyemulugunyako bw'obikompeyalinga byali bisobola okumusembeza mu kuwangula oba byandikyusiza results z'akalulu. Bwe batakisanga mu substantiality egyo weebula mukuuta omusango egugoba era ng'ofiirwa n'ogenda n'odda emagere n'okola by'okola. Ekirala bawithdrawings omusango
nkugambye of course bo bakugamba bakugamba mu kugamba bano abalamuzi beyayanukula amanya kuva mu musango bw'olaba ku experience yaabwe ne decision ze bazze nga bakola zitali zimu na zimu ziri somewhere babadde ku saidi y'abantu nga bagoberera amateeka bw'ovaayo n'omulaga nti gwe byakola tobikkiririzaamu kikyomusuubiramu at the end of it all. Experience yaabwe ku balamuzi omwenda ababaddewo talina gonyuma mayanja naye kenyini yakyongeddeko n'akigamba oba tokkiriziganya n'abalamuzi oyagala omuba mukyuse era ogenda mu kooti yeemu no applyinga bakyuse omulamuzi gundi ne gundi ku nsonga eno n'eno si byamu bigambo olokoso nedda olina reference ku nsonga omusango gwa katolobwa abibu bwemba versus katolobwa mwetugenda mu court of appeal bwemba abibu yateekamu application ng'agamba justice kavuma ne justice barashaki bave kuki bave mu musango application bwewulize kooti neditamininga nti ensonga zetuwadde tezimala era mwami kavuma n'agenda maaso okuwuliriza appeal yani bati olw'okuba nti ffe omusango gwa katolo bwama twalina amazima mangi nnyo nga galabwa n'omuzibe twagenda maaso n'omusango gye gimu ku misango egitanasalwa kooti n'olwaleero kimbadde kugamba musango gwonna oba okanya n'omulamuzi oba tokanya naye sooka first of all olina osooka kutunulira nsonga ki oba ntibaki omusango kwe guyimiridde the merits of that case nawe kenyini oyinza ozitunula n'olaba nga tezikuyisaako kwekufuna bye bayita excuses oba byakwekwasa okolereko statement era bye bayita abamu babadde bagamba yali akola kye bayita accountability sente zibamu badde njagala kusomera kana akatundu kawaayiro kalimu election petition presidential election petitions section 61 ekugamba wano section 61 subsection kugamba if the petition is withdrawn the petitioner shall be liable to pay the costs of the respondent mbu eyawaawo omusango bwagujjayo mu kooti ayina inshallah kibanga teeka oba oyagala oba toyagala olina okuliyirira wewawabira ensaasaanyayo oba enfulumi these expenses z'omusango kati kyetugendako mu maaso era bajja kukola toto yonna yonna bagiwandiike jjukira yawabira president Museveni electoral commission ne attorney general yomu yamitinga costs zize era bagenda zimukuba twandibaawo neno amadiveko nga bakituze bagenda kusasula mu kooti mukweyongerayo ezimu ku nsonga omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ezamutwala mu kooti mwalimu okuba nti afuna obwenkanya mu musango guno gwenyininyini awamu n'okuba nti exposinga judicial sector okulaga nti bo nga bo tebakola nga abeetengendi wabula bakolera ku ntoli za muntu mulala mwami mayagala weebuuza nti yali exposinze atya ng'ate omusango agwitdrawinze nga tamaliriza process paka ku nange nkubuuza akamyo ka exposing enjovu compare akamyo kayinza okuexposinga enjovu obujulizi kuki Kyagulanyi alimba Kyagulanyi tubya Kyagulanyi ebisaana n'omukyala Dr. Stella Nyanzi yamanyi okuwandiika olulimi olugjayo obulumi bw'omuntu Kyagulanyi talina kyabadde agenda ku exposinga kooti eno semwogerere kyataakola Besigye kyataakola emirundi simanyi ebiri Mbabazi kyatakoze and very many other concerned citizens of this government. Ekyokubiri bannayuganda tebasabangako kooti yaabwe kubeera exposed. Bannayuganda de baagala Uganda mpya ate ekkuba ebitutwala emmotoka ezitutwala mu Uganda empya zibadde tezipaakinga mu kooti ya Uganda no ebyafuulinge bagwagwa banne
olulimi nze n'olulimi lunsobako olulimi ndwetondera naye ngamba nze stakeholder mu change and I think I have given in enough kati okubeera nga nesanze nga tuli mu kubaganya ku conspiracy y'akabondo kabinja k'abantu abamu abafunyemu nga bwogambye yagusiza abamu parliament waliwo n'omulala yazanga ku street nanganze kyali kiŋŋaano wagira Besigye yalinga asaba qualifications ennyingi alema okunzikusa omyayi yanzigusizza ze ne badde ddiiru y'abayaaye okusamba akagi. It has never been my cause. Si kye kibadde nga kindesaawo abaana bange ogenda makomera for some group of people okola ki nze koze yange ebadde Uganda neweereza nze n'abaana bange. So okuexposinga kooti si kyekyo ekyo si kyekibadde kikubya abantu emiggo. Bannayuganda babadde baagala obuyinza okudda mu ki kyebayita people power. Si kooti power. Kyagulanyi atulimba. Kyagulanyi owes the people of Uganda an apology. A very serious one. No sense etulawa. Kooti y'abantu etulawa ni mulamuzi waayo. The moment you say court, there must be a judge. There must be a system, procedures. Baba tabitegeera yeebuuze kufa ababitegeera. Baaka tabitegeera. So, it was never Kyagulanyi suffocating a debate ya Mami Besigye gye yakola transitional program omwalimu rebuilding of national institutions. Eyo bannayuganda gye bali bagenda okutandika okukuba approach mu kooti yaabwe bakolera mweri transition agenda ya Besigye Kyagulanyi gye yasuffocatinga. Kati abadde agenda ku exposinga kooti kiki ekita exposing. Okay, after exposing them, what next? Omunayuganda atalina mirimu. Omunayuganda afiira mu ddwaliro buli lunaku. Omunayuganda ayita ku nguudo ezirimu entaana wakati. Omunayuganda afiira ku mawanga bano abali mu diaspora bano. Tebaliyo okuba baagala buli muntu ayagala kubeera Uganda. Naye kibaddusa wano ye Uganda etabaweereza. Wano wokka tulina ensonga egamba mwokoledde ki eggwanga lyo tetubuuza Uganda yetukoledde ki. Bakitegedde? Now, abantu abo tebaagalangako kooti kugi exposing ogirekaawo nga bwako. Yeebale nnyo yeebalire ddala tunkubireko mu bugalo. Kooti agi expose nze n'agirekawo neyekwatiramu amadika. Naye ko si kwe kwali okusaba kw'abantu. Abantu Kyagulanyi, Dr. Besigye lumu yaŋŋambako nti omukulembeze abantu bwe bakuwa allegiance ne loyalty ne bagikwazikamu emyaka 3 gyokka. Bw'olema okukola abantu kye babadde bakusuubiramu nga bakwazise obuwulize bwabwe tobangako goberera. Kyagulanyi bannayuganda bamuwa amatu gaabwe n'abagamba mutambule nga mugomyemu ne bagoma. Enviiri muzisale muteekemu akakuubo ne bazisala. Byonna byonna ebyo baabikola nga balina kye basuubira okuva mu Kyagulanyi. Si ku exposinga kooti, si kutwala kisango kya kyana kiti ekiwaabwa omuntu alinganga ataasomako. Babadde basuubira nti Kyagulanyi agenda ku dismantlinga foundation ya dictatorship. Kyatima mu kooti naye nkimanyi Kyagulanyi ekya kooti yali ddiiru. Era ddiiru eyo yagigusizza. Yali ddiiru yakufuna ssente kugaggawaza baana be n'abazzukulu be ng'enfunzi z'enfunzi za Yasini Nyanzi zirya ku nsuku. Kyagulanyi is one of the guests abayitiddwa mu kulayira kwa Museveni kubanga omusango guno gwamaze dde okonfaminga President Museveni. In fact, press conference Kyagulanyi yakoze was a confession speech. Yakkiriza Museveni yamukuba akalulu okumanya amukuba akalulu n'ebyayogera takyabitegeera. Therefore mweteefuteefu okugenderawo okubeerawo nga Museveni atwala ekisanja ekyokutaano. That was the mission 2021. Tewali kirala. Era ndabye nga yakava kulangirira bw'abuziddwa statement NRM nevaayo ku kitando yayo n'egamba it's victory is now unchanged. It is victory. Balize kulayira emission 2021 ewe. Omubimu ku bigambo bya Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti erinnya Robert ngenda lyejjako lwaki
Robert yejja kulwa Kyagulanyi. Kale kanjogere gonna mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Dibere gyatwangira ng'ometa Bobi Wine. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti demokrasiya akyakola mu ggwanga Uganda. Mwami Kato mukulaba okukolaba nga demokrasi mu Uganda akyakola. Era bw'abanga akyakola mu kalulu demokrasi yalimu. Webale nnyo ekibuzo ekyo. Demokrasi nja kugamba nina ansa pe akola era awalala takola kusinziira ku gwe kikutute mu demokrasi kikyoyagalayo bw'oba oyagalayo bwenkanya oba free and fair elections kuba ne baakola amateeka tebateekamu an excellent election bagiyita free and fair kitegeeza wano ne waliyo ebitagenda mu maaso naye mwebyo ebitagenze mu maaso tebirina okunyigiriza bali abalala beetabye mu kalulu ako era bw'ogenda mu kalulu mu demokrasi ng'osuubira kuwangula kalulu k'obwa pulezidenti kakuwa ekyokulabirako ekisooka nga tokkiriziganya na bategesi b'akalulu oba gye twandiisa electoral commission ekyokubiri nga tokkiriziganya nange luki campaigns oba okukunga abantu kujja kulonda gye bitegekebwamu ekyokusatu nga tokkiriziganya nangeri ki wetunalondera wonna mu byalo byaffe information enevaayo etya kutuuka kutaleseka mbasira basonga lwaki bwemutira mu kalubako ekisooka buli kimu oba tokkanya nakyo oba tokkanyiza oba tokkiriziganya nakyo olunaku lwovaayo n'okwata sente zo miliyoni 2 ozitaddeyo ewa mwami byabakama mu electoral commission osasudde oba weewaddeyo buli kimu ekiba kijja kubeerawo mu eyo process ekyo obulaba nze ngamba ono yali akola mawulire jasi era ne kati jayo mu petition adde akola mawulire eddani ekyo jagira ndowooza that's where he gets his kuwulira bulungi mu byonna byakola ekyokubiri bw'oba tokkanyiza na ebyo byonna engeri akalu gye kategekebwamu campaigns n'okulonda engeri gye kunaataalibwamu bw'oba tokkanya nabyo at that time what do you do? Challenge the whole system. Mwami Mabirizi ono lawyer Male Mabirizi yavaayo empapula za Kyagulanyi bwe zaali zizanyira mu bbanga bwezi n'agenda mu kooti ng'agamba aleete ebituufu ebyogera ku mpapula ze ne bavuma oyo mbu teyali waabwe wayitako enaku mmeka ono muwadde nku nyingi naye avuddeyo ayagala za mwami ki Museveni tuyiseko enaku mmeka wano ne bino byonna Bobi Wine kutandika biyingirira ebyokukyalenjinga bano ba justices abali musango guno mweno petition byatandikibwa mwami Male Mabirizi on his own era ne basooka ne bavaayo ne bagamba ebikolwa bya mwami Male Mabirizi si bikolwa bya no ne police bikolwa bye ng'omuntu era tebabikkiririzaamu wayitako ennaku mmeka bakiwagidde musimanyi chief justice owinidolo ayina side is not impartial n'atugamba musimanyi okwenda okwewala okutogera ku nsonga eziri mu kooti oba gye twanditse subjudice mbu y'ensonga emu ku ezo ezimuleetedde okujja petition mu kooti kugi withdrawing so that bafune olukusa waba beetaaye nga boogera ku byali mu kalulu ka 2020 n'ekirala ng'agamba obujulizi obulala bwe baali baakafuna oba betwandise affidavits mu ngeri ze bakiteekamu mu petitions bwe bateekayo that application okuzikirizamu that Supreme Court ne bazigaana kitegeeza obujulizi bwabwe kisooka bwali tebuwe agamba nti balina obujulizi obwa vidiyo bwali bulaga engeri akalulu kano gye kabbibwamu bw'oba olina obujulizi contradicting declaration forms okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bw'omu ku bujulizi bwe baali balina obujulizi bwe baali balina kiki ekyabagaana okubuteekayo ku lunaku lwe bafayiringa that petition tewali internet yakomawo ennaku nnya nga tuvudde mu kalulu era ebyasooka
era byasooka wuliriza nnaku nnya nga tuvudde mu kalo intaneti lwekomawo ekyasooka ku social media nga tukyaliku teri stable naye ku lunaku tugenze ku VPN mwami Mayanja olunaku intaneti lwekomawo era basooka gendako mwami Kyagulanyi ku peegi ye yasooka postinga oba video kyekyamuwaliriza obutamuteekayo ku lunaku naye yavaako yali tali olunaku lwe bafayiringa petition notateekayo vidiyo zewalaka nga intaneti ekomyewo weeyiseko ennaku nnya oyagala ziteekayo nga wamukafayiringa buli kimu nze gambagambe ekintu kino mwami Kyagulanyi kuyingira kanaakano yalina bigendererwa bye naye mu kutuuka ku bigendererwa bye yalina kutubuuliisa n'atuteekamu ekyo kihaipu netuwaga saawa zino ali wakabwe ali ku matanywa ali ku buli kimu alya nze naawe ababadde bamutambulirako ogwa yero ogwa brown nze naawe Mayanja ababadde bamutambulirako abanamawulire abakubiddwamikowali abalala bakyali bakyali mu malwaliro abalala bakyali mu makomera famire zaabwe tezirina yadde ekikopo ky'omukalu ekyemuyi ebyo bye yabituukiriza ebirala byamu era bwe tunaaba tetuyize mu kino nabagambye waffe tulina olugero olugamba nti omulimi bw'aba mubi era atandika kugamba mbwene ebyo bye tuli mukati yekooti etuliko kati embi olunaku lumu kanokiza besidi era nga bweyogedde statement bwe yagamba titugenda mu ssomero okuyigira ku bannaffe weneebuuliza nti ye mwami Kyagulanyi teyayigira mu experience ya kanokiza besidi Kyagulanyi ku ssomero yagenda naye teyagenda kusoma okuyiga siteeka kubanga omuntu anaasoma kyosooka okukola kwe kulikogonizinga abasomesa n'okubasaamu ekitiibwa n'okubawuliriza obutayosa Kyagulanyi kino kye yakola bwe yali ajja mu ssomero ly'ebyobufuzi yajjanga ku tica omu head of subject oba course neyefuula amugondera kasayamala nga omujjako byayagala nga mufuna Kyagulanyi bwe yali ajja yasookera okukola alliance yalaga nti akolaganira wamu nnyo n'abamu ku bakulembeze ba DP omulimu Kakulubega n'abalala be yasoose okuba okuma tiketi abo abaagamba nti yebazaala NUP okujjako bwanika manyi bwanika musajja mujagujagu ne bano bakakande Kenneth Po Basulemani Kidandala Baderiki Mutema abo be yasooka okuba n'akasukeeri n'agenda ewa mwami Mao neyegonzagonza Mao n'agenda mu overdrive n'ategeka yuniyoni bwe yamala okufunayo baafuna n'agamba n'agenda ewa mwami Mugisha Muntu n'akola kutinga abakandideti ba muntu ku paalamenti n'abaguza ekigambo kya people power abamu ne bagaana n'okukwata tiketi za ANT nabo n'alekaawo bakiwulira FDC yali ekulubeesezaako ebbanga eriwera naye FDC erina system ezitalyanguza kupenetratinga era ekibiina kyokka ekyawonyeewo internal obutabeera polluted by the Kyagulanyi problems yabadde FDC ne UPC ebyo bibiina ki bibiri so Kyagulanyi teyagenda ku ssomero kuyiga yagenda kupozinga n'abasomesa yagambanga Besigye mu 2016 musituka tutambule embeera gy'olimu mulabe erimu akola kyemagere yayimbira Besigye tisituka tutambule ng'embeeri esimbudde embeeri egenze kakati Kyagulanyi yali tagenze wa Besigye kusoma yali agenze wa Besigye kumubbako bawagizi era wamala okukakasa nti amaze okukonfusinga abawagizi ba Besigye n'ateekamu egenda maaso yagenda ewa Mao okukonfusinga abawagizi ba DP
bw'amala otegeera nti democratic party amaze ogiyuzayuza efunye division munda okiwulira nayo nakola ki neyongerayo jema yasimatukira watono singa tetukyalina kibiina kye bayita justice forum naye bannanyini kyo bakibirige mayanja ani ono omwami Imam Kasozi basituka ku last minute ne bagamba kibiina kino kiriko bannanyini kyo kirina values zaakyo ne bagaana ekintu kya NUP era ne bagenda ne bakyusa akabonero kaabwe ne bayali planning naga nti candidate agenda na minzaani sina manvuuli otherwise ekyo bali bagenda kimira kyonna so teyagendako okusomera okusoma kubanga bw'oba oyagala asoma ebyobufuzi wange ewabesigye ogenda ofukamidde Nobert Mao bw'oba oyogera naye yadde tokkiriziganya naye omulicogonizinga olwa experience ye okiwulira bw'oba odiringa nejje n'omuntu you must go with discipline okitegedde bano ba Imam Kasozi ba Honorable Hussein Kyanjo you must give them undivided attention bw'oba ogenze kuyiga naye ono yagenda basala nsawo no wonder we are okitegedde tayagenda kuyiga era bino byatugamba mu kati muyeekanze mubawinye eddolo bafu therefore beetaaga okuexposinga semwogerere tannafa y'omu ku bachampiyoni alina victory mu kooti ezenfu okiwulira lwaki teyagenda ewasemwogerere era ono Kyagulanyi yatugamba mbu ye Mandela wa Uganda gwe basibidde awaka ennaku 10 bamusibidde mu bedroom ye nga ne mukyala we gyali n'akaaba ennaku 11 Mandela bamusibye emyaka 3 mukomere bye nnyo ne mukyala we n'anoba ne bamuzaalamu n'abaana abasajja abalala kati Kyagulanyi bw'abadde yeepimako gwe basibira ewaka ewe mu kikomera kye mu bedroom ye nga tebagisitaddeeko nzigi nga ne mukyala wa Mulina ye Mandela waki tulabye nnyo ng'Abaganda okuzaayo katono mayanja njagala olabe zino kooti ono omwami zavuluga era zagamba mbu zirimu ebituli bingi ekibiina kino tetuwakanye oba siganye nti tolina issues era buli omu aba ne issues naye zino kooti zezimu kino ekibiina ki National Unity Platform bwe kyali ku mbiranye nga bagamba si kiki esimanyi yakiwandiisa mu bukyamu yaddukirawa bwe bamuwa decision yagamba ki tuwangudde justice has been amanyi g'abantu gawangudde ate kati batazabbe awo wanyini wenjagala okubuuza nga n'amateeka olowooza mwami Kyagulanyi yalikoze eki ku nsonga y'omusango guno ne kati nga tanaba na withdraw kana akawayiro kaakamuemumweno presidential elections petition act kamuwa olukusa asobola okuwa omuntu omulala guno omusango n'akuteeka ingoma n'ekirala tugambye nti yadde ye takyalina suubi mu binaava mu kooti gyenasalawo naye guno omusango ekisooka eyawagubawo aba kuyamba ye nga Kyagulanyi yagubawo kuyamba ffe kuyamba Uganda abaali bakkiriziganya n'enkyukakyuka era n'okukyusa obukulembeze bwe tulaba tebugenda mu maaso bulungi era okujjayo guno omusango amenye emitima gy'abantu bangi nga nange mwendi wamulonda tubakubireko nze saamulonda tokinti tokigatirako ekyo saamulonda naye be nalonda kyukakyuka y'eggwanga y'obukulembeze mu ggwanga lino akalulu bwe kagaana naffe tugamba tekawera essuubi tubadde tulina mu kooti kyetubadde twesigamyeko mu kooti ng'ennaku z'omwezi kubulayo ntono batuweereze judgment guno kati atuyiyeyo omusango akozekikyabaddeyokukola munze neera kyalowooza ayinza okuddayo ewaka neyeewuliriza bulungi n'omusango bw'osanga nga watutte mufu sooka owulirize mayanja sooka owulirize yasabye busabi ate kyesinaba kutegeera oba olwedde bannamateeka bafayirize that application to the petition akyalinayo chances bwe bate bannabagiteekayo omusango guno gugabira kuba abantu bangi abaagala obulopa singa Kyagulanyi abadde n'obudde obw'okufuna after court yandiise press conference siri munnamateeka era sigasoma
naye emirimu gye mbadde nkola gye mbadde exposure mu processes za kooti kooti emanyi okulifaalinga ku bintu ebiri bweru wa kooti ekola ensonga zaayo kati sirowooza nti NRM n'abalooya abafaanagana abakyagulanyi abatagenda kuleeta likodi za press conference eno nga ye nga takakiddwa nga tatabidde ng'agamanyiza bintami mayanja badde ngamba bwenti onambuuliza ki kyeyandikoze kwe kumugamba kyeyandikoze ekisooka oba omusango kumuzitoyedde nnyo kuguyita n'aguweereza omuntu omulala agwinamu interest n'agupasuwinga era n'agufollowinga alina muntu mulala gwayagala mulayimulayiti eyo ekikadde takisobola takirinanga kwagala kubeera ku front page enkya ya daily monitor emuteekeko mbu ya withdrawals omusango kyeyandisokeddeko olw'omusango buli public interest era kyeyandikoze ekisookerako bweguwa omuntu agwinamu interest era asobola okukola ekyamaanyi kyonna omusango kuno kugende mu maaso. Ekyokubiri yandiriize yadde takkiriziganya n'abalamuzi basatu ku balamuzi 9 abagenda abali okuwuliriza kuno omusango yandiwuliriza era n'alinda bano omukaaga bakkiririzaamu kuba bwe basala ku sayidi ye abawangudde petition yandiriize buli omu n'awa findings ze reasons ze ng'atugamba mu kusinziira ku bujulizi ebyaliwo n'ebyaliwo this is my findings era n'aziweereza either n'akkiriziganya nazo oba n'agaana nazo naye nga zigenze on record bw'ono yagamba bwati ne bwati netukimanya n'akyejjako. The voltage program gyokyalaba era nga tukyagenderera maaso tunatera okuba nga tuwumbawumba show yaffe y'olunaku luno olwaleero era nga njagala mwami Mayanja abeeko kyayogera ku nsonga y'emmotoka eno etayitamu masasi oba emmotoka omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu eyamutoleddwa okuva eri abo abamwagala eri abamazi. Emmotoka eno engeri gyeri nti ebintu ebigiriko byonna byonna etayitamu masasi biraba byonna byonna byanjawulo kigambibwa nti kino kyakulwanyisa era nga abasecurity balina okubeera nga babeera nakyo olowooza yatuuse etya mu ggwanga. Ekisooka ku byonna twakyogedde dda ono okumala ebbanga ddene abadde agenti wa Museveni abadde akola emirimu gya Museveni egiri official n'egitali official era abaddewo obugagga bwe buvudde mu commission zajjenga muki mu gavumenti olwekyo tekyewunyisa nga gavumenti yamuleetedde emmotoka ng'egikwese ate nemala n'egyexpose ekyo tekyewunyisa naye nze kinzijukizaamu ate mwami Museveni ebyo bimusesa nnyo abazungu badifeatinga batya abaddugavu later on ne baluzinga independence yaabwe era mwami Museveni agamba nti baali banafa ideologically n'ebirala nga bwatero byogera naye nange mbadde wano nendowoozaamu manga ekintu kye bayita New Uganda liberated Uganda kinene nnyo kirungi nnyo nze kinsingira n'okugenda mu ggulu Uganda gye nina ekitiibwa nga bunansi Uganda nga amagye gampulira so sinze ngawulira Uganda nga ebyobugagga byayo byeyambisibwa kutereeza bulamu bwange nungi nnyo njagala nnyo ngiroota emisana n'ekiro naye kati ntunuulidde nti Kyagulanyi yawaddeyo evalue bank ne bamuwamu emmotoka afaanagana ne bakiifu b'omu Afirika omuzungu bwe yaleeteranga manvuuli buno obusamizo bwa sikulaaki ne bawayo dayamandi ne bawayo ivory ani yamuwaddeyo emmotoka Museveni of course Museveni this was work well done mission 21 maliriza singa Mayanja mbadde nkyali omu ku bakulembeze ba youth FDC amangu ddala nga nkonfaminze nti Kyagulanyi withdrawals omusango guno mbadde ndiclaringa mourning for my country campaign era nandikumye ekyoto ku kitebe kya FDC enajja nankundi nga tukungubaga olw'okufiirwa struggle yafiiriddwa era nandiyambisiza platform eyo okulaga bannayuganda kiki kyetumisinze mu bakandidate babiri General Mugisha Muntu ne Engineer Patrick Amliatoboy. I believe
tisinga favor ezibadde ku Kyagulanyi zaali ku muntu tetwandibadde mu debate eno saawa zo. Singa bino byali ku amuli atyo ono gwentegeera obulungi singa Museveni tasula ntebe, singa Museveni tasula ntebe ovanga ku muntu atambula Uganda namba nga tayambaddenga teyandigenzemu olukando lindo liwa kooti. So nga nsiibula bannayuganda naddala mu abali abroad, mu abali mu America, abali Saudi Arabia, naddala abali mu Europe, mubadde mutinkiza nnyo omwana waffe Besigye. Kakati reality zezino, reality yezino bomama mwadisonze mwebale ekizibu kya Uganda si amadika. Ekizibu kya Uganda twagala Uganda mpya, twagala Uganda ng'omunansi alina ekitiibwa okusinga ku mugwira. Ekyo kye tuyayanira. So amaanyi ge mubadde muteeka kweno emboozi z'ekiwaanyi sijui email biki ku Facebook mubadde bise nnyo mwe mwagiggaza nawo wano e Uganda. Amaanyi ago mugaddeyo mugali focusing ku real liberation struggle. Abamu tetunaba kugwesa maanyi kubanga guno omulimu kwe kuyitibwa kwaffe tujja kuvaamu nga tufudde of course, naye nga tetunafa tugenda kutandikirawo okuddamu okweteekateeka okuzimba amaanyi n'obwegasi okwaŋŋanga nakyemalira ne byakozesa okutukinalako. Mbasaba mukomewo mu struggle eyaddala muve mu mboozi z'ekiwaanyi. Nga nsiibula abatulaba mu bigambo bino ebitono naye ngenda kiddamu kyebagamba tuleme okuddamu okwanguwa kukyamukirira n'ekiba kize kuba at the end of it all tetumanyiwa wekitwala. Ekyokubiri, bano ababadde batuwudiisa mu batwala mu struggle y'eggwanga lino tulabye we batuusiza, ndowooza struggle yaabwe ekomyewa. Naye yange n'Abannayuganda abalala abalowooza nga nze eyaffe etandise leero. Era kati ebibadde bitutadde awo wamu petitioni email byonna bivuddewo. Kati twetaaga kisaawa zino kustrategizinga buli omu mukyasobola kwewaayo era n'ogamba kino kyenfiirira era kyendwanirira mpaka nga tutuuse ku buli omu kyayagala. Uganda empya eno gye babadde batuwudiisa ffe twagala Uganda empya era ey'amazima. Mwebale nnyo tukyaza ba voltage alternative digital n'omulundi omulala munaatuyita tujja kubeera. Tweyanziza nnyo tweyanzege mwami Kato Tumusiime awamu ne mwami Robert Mayanja. Tweyanziza nnyo tweyanzege akadde kemuwaayo kubanga musomesa eggwanga the voltage wano tetusobola kubeera ntutukawo. Tubeebaliza ddala bannaffe ababaddeko okuva eri gye twatandikidde mpaka wano wenyininyini nga tunatera okubanga tuwumbawumba. Mwebale nnyo omulimu omukoze gw'amaanyi nnyo era gwatendese. Sosobodde kubeera nga nsoma comments zammwe bamikwano olw'ensonga nti akadde katuliiridde empingu. Olunaku olw'enkya amayiti drive egenda kubeerawo era nga tulina omulangira nakimike bagenda kubanga bakutwalira ddala paka sawa sokedeza okumata naye nga nze wano ku voti kisobola kubeera nga nsukkawo era nga neebaliza ddala ttiimu yonna yonna gyenkoze nayo abagenyi betukyaziza omwami mukozi Arnold Anthony ye producer ffe olunaku olw'olwaleero, omukyala Teditenjo Nabukeera omukyala ow'amaanyi oyo bannange abadde ku kamera atuusaamu eno n'atuusaamu eno n'akulaga kanso Kato Tumusiime n'akulaga omwami Robert Mayanja n'akukyusiza kataweezi zonna zolabye omukyala oyo Teditenjo Nabukeera akola omulimu gw'amaanyi nnyo. Tukusiimye nnyo tukusiimire ddala. Jeremiah Mukibi abadde director of olunaku olwaleero akugamba nti akadde kaweddeyo era yangobyengobye dda naye nga sobola kubeera nga nema okwebaza omwami Rogers tuyahabwe atutegekedde kacaayi kano akalungi yabadde abeera barista omwami katabeera barista right atutegekedde kacaayi kaffe kano akalungi akabadde akawoomu. Abamikwano mwebale nnyo mwebale ddala. Nyongera okwebaza omwami Norman Tumuhimbise director waffe mwebale nnyo okukola omulimu gw'amaanyi nnyo era okukola omulimu gwa tendo n'omukyala Farida Bikobere mwebale nnyo mwebalire ddala bamikwano. Tusiima bongerwa era tusiimira ddala nga voltage tusiimira ddala nnyo nnyini ddala ab'ebirango sijja kulema kubakoowoola mu ddakiika zino ebbiri zesigaza bananga ab'ebirango tubyaniriza ate era tujja kubanga tubalangira bulungi nnyo nnyini ddala balina bizinesi ez'enjawulo mujje mututuukirire. Enamba kweziri ku Facebook zosobola okubeera nga okubako oba sijja okuba ku 0702
9076 0702 9076 abebirango mulimu naye namba gyemusobola okubeera nga muyitako okubeera nga ate mutuusa ebirango byammwe ebyenjawulo naffe ne tubeera nga tubibalangira. The voltage amasanyalaze genyininyini kano akadde kenkubye kakuba nti tubasiibula tusisinkana omulundi ogujja mubeere bulungi mwera. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Have you read a book that makes you want to shout the title from a rooftop? If you haven't, then here is that book. The Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government by retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. Renowned Kenyan jurist and panelist Professor P.L. Olumumba and many other amazing speakers will grace the event. Do not miss the book launch on March 26, 2021, 2 p.m. at Golf Club. The ticket comes with a book. All this at just 200,000 shillings. Call 0702 9000 76 or 0783 04 7785 to get the book or follow up on the launch. This event is organized by Alternative Digital in partnership with retired Justice Professor George Wilson Kanyehamba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Have you held a peaceful demonstration by holding a placard or won a shot communicating about injustices? Is it a speech about rights? Are they for women, children, youths, people with disabilities, elderly, environmental or lands? Do you know you're a human rights defender? Are you threatened, harassed, intimidated, illegally arrested, detained, tortured or imprisoned as a result of defending rights? If you have experienced any of the forementioned, please reach out to National Coalition for Human Rights Defenders Uganda for assistance on their toll-free number 0800 100 250 or visit their offices located in Ntinda, Kampala, Semawata Road. Defending rights is constitutional. Please don't shy away. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.